atubuulira nga poliisi mukola butaweera alipoota ze tulinda guno omuliro mu butale tulinda alipoota tezirabika balamuseeko afande abalabi ba KTV mbalamusizzaako musiibye mutya muli mutya mwenna abafiiriddwa tubasaasira n'abalwazizza tusaba Katonda abawonye. Amannya nze Superintendent of Police Kawala Rachel ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano. Okay. Tusanyusa okulaba ku KTV. Kale nnyabo nange nsiimye okunkyaza ku KTV. Embeera y'ebyokwerinda eyimiridde etya? First things first. Embeera y'okwerinda wetwogerera kati eyimiridde bubi nga olunaku lwa Eid tuli mu kulutambuza bulungi tetunnaba kufuna nnyo serious incidents ze turegisterinze yennyabo. Obubaka bw'eri bannayuganda mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Obubaka eri bannayuganda mu biseera bino eby'ennaku enkulu tuli ku Eid tugenda mu Easter tulinawo yo Way of the Cross Masa waliwo Martyrs Day so abannayuganda kyetusinga okubakubiriza nti security etandika naawe security collective responsibility yadde naffe nga Uganda Police Force ssemateeka atulagira okubakuuma wamu n'ebintu byammwe naye gwe ng'omuntu weekoleddewo ki weekoleddewo ki security etandika naawe. Nze nina kutandikirwako security nga nkola biki? Olina kutandikirwako bw'obanga wavuddewo n'otaggalawo n'ova wano ku sho n'ogenda n'osanga nga bakubbye nyinza okunenyaamu ne nkugamba naye lwaki tewaggaddewo nnyumbayo. Nze nabadde mmanyi wange. Bw'ogenda n'osanga omwana wo nga bamuwambye taliiwo abuze ow'emyaka 8 ow'emyaka 7 ngenda kubuza omwana olese waaki yekka. Kyova olaba tugamba security etandika naawe. Bw'obanga olina bizinesi yo erimu obukadde 100 gwe wagigulira kufulu ya mutwalo nina kufuna ya mmeka gye nsobola okukozesa n'ejjinja n'emmenya olina okufuna ekyo ekijjamwe ky'olina ky'okuuma ky'otunda gw'okikuumya otya gwe ng'omuntu tubakubiriza ebiseera ebisinga okufuna CCTV cameras osobola n'okubeera nayo ku ssimu yo. Kale bw'oba olina obusobozi ng'osobola tosobola kubanga olina bizinesi ya bukadde nga 5 nga tosobola kamera yo ate sente ntono nnyo kweyo bizinesi yo. Tulabye ku bijambiya afanda amajambiya agaddala nga bakutema wakiri ne bagenda n'omukono ne bakunyaga bintu byonna ne babitwala byo mukoze mutya mubadde n'ebikwekweto naye ate nga muyoola n'abatalina musango. Emabega kaawo wabaddewo those cases naye nzizo bategeeza nti they've reduced zikendedde nga ebikwekweto bigenda maaso tulina abantu bayitirivu betukutte. Waliwo video eyali eyita ku mitimbagano eyali eraga omwami gwe banyakulako ensawo ate nga bakute n'ejjambiya. Abo abantu bakwatibwa basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Atwalina ettemu eryali ku muwala side z'ekyanja asikaari yakwatibwa ono yasangibwa lubona ng'ali mu kudduka n'ebintu ebimu ebyoyo omugenzi. You see you eyaliko omukozi w'ewaka naye yakwatibwa n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka. So nekiraga nti yadde ebimu weebiri naye ate abasirikale nabo tebawummudde bakola butaweera okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Kyova olaba ebikwekweto bigendera ddala mu maaso. Tukwata ababbi ba number plates waliwo bitaakakwata luli okuva mu sayidi ez'endejje kuba wabaddengayo complaints. Olunaku olw'eggulo waliwo bye twakwatidde ekyengera ne iPhones nyingi ezibbibwa era wemba kubira omulanga nti bw'obeera nga number plate yo yabula genda okebereko poliisi ey'ewakiso genda okebereko ku poliisi ey'ekatwe
ebikwekweto bigendera ddala maaso tulina number plates nyingi zemukutte okujja mu babbi ne muziteeka ku police stations ez'enjawulo tubakwata bennyini be batutwala we bazikweka. Okay. Mwabali mu bikwekweto bino n'okugezaako okufuza obumenyi bw'amateeka bwe mutunulamu n'okwetegereza ennyo mulowooza buva ku ki okubanga bubadde bukyase kuba tosobola kumalawo kizibu nga totegedde kikireeta? Obumenyi bw'amateeka katugambe nti abantu abamu abaagala okufuna amangu ayagala amanye nti bwe nzijjako number plate y'ono ne nteekako ennamba yange y'essimu agenda kunkubira ampeereza $20 nfunirewo ssente mu bwangu. Abaagala okufuna amangu kyekireeteddewo obumenyi bw'amateeka. Abantu ne bw'otambuza obutabo buno nga 3 n'ogenda banentunda akatabo nsuubira abo mwabagobye you will be supported si mu ngeri yakuteeka mu kkubo fune babataddewo okukolera egyo emirimu ate ne gavumenti erina engeri gye basapootinzeemu okulaba nti at least abantu balina buli omu we yeenyigira nga mu skilling nga okweteeka mu bibiina ne babawa loans muzisako abantu ne bakola so bazijjumbire bave mu kulowooza kufuna obugagga obw'amangu abave mu kulowooza okufuna obugagga obw'amangu. Afande bw'otunuulira emisango egireetebwa ku poliisi n'obumenyi bw'amateeka obuli mu communities bw'oba ogeraageranyizza olaba ng'omuwendo gw'abannayuganda abajjumbira poliisi gweyongedde okwekubira enduulu oba wakyaliwo okutya? Abantu beekubira enduulu naye ate tulina n'endowooza nti abasinga tebajja babyemalira mu bufunze. Abamu babyemalira naye ate waliwo ensonga z'otasobola kwemalira tebasobola kukabasanya mwana wo w'emyaka 2 n'olowooza nti bwekyogenda kyemalira olw'okuba oli akwatiddeyo akasente n'akuwa n'olowooza nti ogenda kukyemalira. Bano abalala abasinga boogamba abatajja olowooza nsonga ki ezibalobera okujja okwekubira enduulu? Abamu ndowooza just yeesuulirayo gwa naggamba ayinza okulowooza nti oba ebintu byange oli awo sigenda bifuna. Tulina cases zetufunye ne tuleetawo embwa yaffe ey'olukonzi y'oluso ne tuzuula ebintu ebibadde bibuze. Recently kyali region ya KMP South embwa baagitwala oli yava mu kuziika yagenda okuzuukuka ng'oluggi lwe luggule TV eteriimu decoder eteriimu buli kimu tekiriimu n'adduka ne yeekubira enduulu ku poliisi ne tuleeta embwa ebintu bye ne tubisanga kati waliwo nyumba y'omutuuzeemu muliraanwa we omu ku balirwana nga mwe muli ebintu bye. Obuzibu bwe tufuna nti abamu baripootinga leeti kati bayinza okumubbako eno essimu n'akireka n'asooka agyenoonyeza oba n'agiraba n'alyoka ajjukira okuloopa ate ng'ate agirabye oba alabye omuntu alina ekintu kye nti oba embuzi yange yabula ngirabye ne gundi. Tekiba kirungi bw'aba asoose n'abiraba. Twagala oloope nga waakabulwako ekintu kyo nga waakafuna obuzibu kiringa omuliro jangu oloope saba tutegeezeeko ofune obuyambi nga bukyali. Ebiseera ebimu abamu bagezaako ayagala asooka agezeeko ayite baneibbabe bonna bakwata amazzi tuyiweko tukwate ettaka tuyiweko kimala okutabuka ng'olumu mulimu n'abafiiriddemu emaali yonna eweddewo ne balyoka bakubira poliisi. Eso kyovulaba tu encouraging abantu okuloopa nga bukyali kubanga obujulizi obumu n'okubula with time bwe wayitawo ebbanga olumu bibula kati ng'omuntu gwe bakabasanyizza wayinza oyitawo ebbanga
myaka mwaka omuvubuka yakabasanya omwana wange wuuyo kangene ndoope nga tewali na toyina ngeri gye mutandika ne gye bamukabasanyiza waatereera bulungi oba yali nnyumba oba yali nsiko oba yali biki so bw'ofuna ekizibu kirungi nnyo n'ositukiramu ne weekubira enduulu nga bukyali n'otalinda. Okay. Olina ky'ogambye nti abantu abasinga olina endowooza nga babeerayo ne batawaaba. Abamu basirikaga mbanze. Ensonga esoose gy'owadde ey'okuba nti ayinza okulowooza nti ne bwe naawaaba ebintu byange sijja bifuna. Naye ate okkiriza nti waliyo n'abalaba nga emitendera oluusi gibasukkako. Nga mitendera ki? Nina agenda ku poliisi ate kati bagenda kunguza fayiro ate kakati bagenda kunsaba transport ajja okukwata gwempaabidde. Police services za bwereere. Bw'ojja okulopa omusango ku poliisi kya bwereere. Teri agenda kusasuza kukuleeta musango gwo. Teri agenda kusasuza kuleeta kizibu kyo. Teri agenda kunsasuza kukwata gwendoopye kunsasuza transport. Teri agenda kusasuza kukwata gwoloopye. Naye however tu encouraging abantu ne tugamba bw'oba osobola okukwasizaako tulina amagombolola nakolako erukunjiri eggombolola lye nalimu nga bo baayisa nti okukwata omuntu azze aweeyo ebiri okitegeera okugenda okukwata gwozza okuwaabira okuyambako oba entambula eyo nga bateekawo amount ya ssente ng'eggombolola nga polisi yaabwe eri asobola oba n'atasobola nga ye polisi oba osobola kubanga oba tosobola ebiri ojja gireeta nedda si nti olina obireeta kuyambako olaba ffenna tulina okuyambagana. However poliisi yeemalirira ebyo ebintu ebikola era ebikwasaganya bwekityo bwe kyandibadde era bwe kiri naye ate waliwo kyenkugamba nti waliwo amagombolola agayisa bylaws ku kyalo kati ate bweyisa mbu omutwalo teeka mu picha omutwalo gwe lwaki ate obeera ogamba mitwalo 2 nti gye banzigyeko oli mpa emitwalo 2 ate ng'olumu amagombolola oba eba bayiro nga ndala eyayisiddwa mu security meeting tolabangako gombolola ngeri oba togiwuliranga nga lyayisa sente ezessalira nti aloopye omusango bw'aba ayagala okuyambako si kuyambako okuyambako atya gw'ogambye nti kwasizaako bwabaawo ogenda okukwatamu it was mweri eggombolola kyalinga bwe kiti nti kyalinga nti we muba arresting ebyo bwe bityo bwe yali lyayisa naye of course mubeeramu abantu nga tebasobola nga yadde eggombolola lyayisiza nga tebakola ki ng'egyebiri tajja gisobola kituufu bo gye bali naye nga police services za bwereere okulopa omusango kwa bwereere police bond ya bwereere tewali muntu akulimbalimba n'akutwala ku poliisi n'akusasuza those services nti sooka oleete wano ekyetaano mpandika omusango gwo that is wrong leeta sente wano nkuwe bond that is wrong kyova olaba tugamba nti ekintu bwe kiba kya corruption kibeeramu abantu babiri gwampadde awenguzi ne gwogiwa nange akusabye waliwo yazinsaba ne mugamba afande ogenda kumpa risiiti mbogera kumpa risiiti ng'akusaba zaaki waliwo embeera nga akugulako omusango nga baali bayitaayitamu bano abatambula abalawuna ekiro okukuuma obutebenkevu nansanga ku mulimu gwange naŋŋamba mulimu tya gye tuli balenzi bange babadde beetaagayo ku sooda n'omugamba onampa risiiti omugamba olinawo lisiiti wali mutuufu nanseka n'atambula wali mutuufu sente yange njikuwamba neetaaga accountability mumpadde ka risiiti manyi ina kyensasulidde neera tekiba kibi oli kwesiimira
oli ayinza okusima nagamba eyasimidde tomusaba kati kiba kitegeeza yali ansabye kasanalaba nti talina lisiiti ne twawukana nga baabigwa services eza poliisi zibeera za entirely free za bwereere yes afande okkiriza nti wakyaliyo bannayuganda abatya abapoliisi nga bw'alaba omupoliisi ne bw'aba talina musango gwakoze amagamagirawo waayita kati omuntu oyo bwe yeesanga mu mbeera nga yeetaaga okwekubira enduulu mu bantu ate batya naye abasirikale baffe babayita ba CLO simwe bo abawulirako ba community liaison officers nabo bataddemu amaanyi mangi nnyo okulaba nga basembeza abantu ebyo babikola bayita mu activities engaki recently twali tuwera akatale Nansana simanyi oba wekiwakirabako netugendako mu masinzizo netugendako mu malwaliro n'okujja mu ofisi netuwayamu netunyumyamu oli olina ekizibu kyo fiya negenda kuba mulimu omuntu ng'alina ekizibu kye naye ng'agamba nedda mbadde saagala kumuggulako musango onyambye otya nyambiddwa ntya n'obayita n'obakwanaganya bw'otyo ne bateesezaawo ne bagenda naye kisinziira musango ki waliwo togenda kutta muntu olowooze nti mugenda tuula omuteese okabasanye omuntu okako omuntu omukwano olowooze nti mugenda tuula omuteese just zino simple cases eza community basielo okulaba nti batabaganya abantu nga bwe babasembeza eri poliisi n'obagenda mu byalo okwogera nabo okubaleeta closer okubasomesa ku mateeka ne baganyonnyoka n'oli abadde atya n'avaamu okutya n'ebiki ebisinga obaleetera okutya bwe muba mwogeddeko nabo wabula simanyi kyo nsonga ki ezibaviirako fiya eyo just oli ayinza okuba atya buti ng'alaba bulabi uniform n'agitya nagamba nze mbatya nkutya naye ng'olumu tewabaawo na nsonga nnene nnyo tewali nsonga ya simba gye bawa katono nnyo akadde kagenderedde naye mbadde nsaba omuliro ennaku zino tugulabyeko nga gusaanyawo ebintu by'abasuubuzi okunoonyereza kwe mukola kiki ekiremesa alipoota za poliisi okuvangayo oba zivaayo ne mutazitugamba bugambi amatemu ge tuzenga tulabako ogwakabeerawo bakyagunoonyerezaako kyekyaguviiriddeko naye okunoonyereza kulaga nti amasannyalaze olwakomawo then ne balaba ki omuliro tetunnakikakasa oba ddala gaali masannyalaze oba kyali kino okunoonyereza kukyagenda mu maaso katono nnyo mu sekendi emu afande manyi oyinza obutayagala naye abakuumaddembe ki ekikyabasibidde mu maka ga Honorable Kyagulanyi bakyaliyo kansooke ngende nkyekkeneenyeemu oli awo nja kuwa ansa bo mu kugendayo mu kutandika ensonga yali ki because twalaba abaavuganya kuwa president baali bangi naye twebuuza lwaki ewa Honorable Kyagulanyi out of the 8 police PR wazze annyonnyola ku nsonga ezo simanyi oba ozze ozigoberera so nyinza obutazigendamu nnyo nyinza obutazigendamu nnyo Mary okay waliwo obubaka buwandyetaaze okuwa bannayuganda nga tetunnasiibula bannayuganda tubakubiriza totya kujja ku poliisi kuloopa musango gwo jangu oloope bw'oba olina ekikunyigiriza mu process ey'okuloopa tuyina cases nyingi omuli domestic olaba nti abantu basirika asirika tayogera gamba yenzirukirewa tulabye cases eza suicide tulabye cases eza murders recently side z'erubageeyo omukyala yatta omwami nga baali baakaawukana nga myezi 2 egiyise oli bwe yajja n'amusanga n'omwami omulala oba ono mu busungu ne balwanagana paka bwe yamutta
lwaki mutuuka ku ekyo ng'ate osobola okwekubira enduulu bw'oba togenze ku poliisi nsuubira oba oyinayo munno nfanfe nsuubira muyina family ne ku levo yammwe ey'ekyalo muyina banna abakyala muyina bakyeyapasoni muyina egyo emitendera gyonna genda weekubira enduulu naye nga twagala obbajjukiza ffe ku buli poliisi tuyinawo child and family officers that is ku domestic violence osobola okujja noweekubira enduulu n'ekirala tugezeeko nnyo okulabirira abaana ennaku zino tulabye nti abaana babula nnyo omwana omwana yabula yali azanya ne banne n'abula wa myaka 3 essimu eyaddako nga bakanda bazadde ssente so omwana ne bw'aba ali bweru azanya mukuumireko eriiso twafuna luli case eya defilement omwana ow'omwaka ogumu n'ekitundu ow'emyaka 15 yamukabasanya omwana omuto ow'omwaka ogumu baali mu nnyumba jjajja n'amugamba agenda kushotukola ebweru ssaawa 2 ez'ekiro bebi omuto so abazadde atufeeyo nnyo nammwe betulekera abaana ng'omwana ow'omwaka ogumu bamugambye afulume wabweru yamugamba ayagala afuka yamugamba afulume ebweru n'agenda n'afuka kirabika bazze bakikola jjajja n'asigala munda so ekyo kitegeeza ki nti abaana tubakuumireko nnyo amaaso tetusuulirira buvunaanyizibwa bwaffe tetubeera banafu nnyo era mmwe betuwa ne batukuumira ku baana mufeeyo nnyo eri abaana yes kubiriza abazadde kufaayo nnyo eri abaana tetusuulira buvunaanyizibwa bwaffe ate tulope cases mu bitundu byaffe wabeerawo omuntu gwe weekengedde loopa nga mwekengedde nti mumenyi w'amateeka wayinza okubeerawo omuntu buli lunaku ayimirira ku geeti yo nga buli lunaku olaba omuntu ono naye muntu kika kyono enkeera yagenda okukola ekikyamu kuba obadde tomufaako obadde tomuwabudde gw'olaba muntu tofaayo tugezeeko nnyo okwekengera ebitwetoolodde ne bw'oba oli mu mmotoka ogenda paakinga sooka otunulire ku side mirrors zo olabe nti tewali agoberera bw'oba otambula ekiro nga kati we tuli mu nnaku enkulu weewale okutambula wekka funa omuntu gw'otambula naye lwaki oyagala okozesa eppanya ate ng'osobola okuyita ku main road olw'okuba oyagala otuuke mangu kogwe kuyite eno kumba obulamu obutadde mu katyabaga kyobulaba naggambye security etandika naawe ife tugenda okujjamu nga naawe osoose kukola ki bajjajjaffe edda baabeeranga n'enkola ng'atobeera mu nnyumba nga temuli ffumu na jjambiya eyo naye eba security kwerinda omubbi bw'ajja emisinde nga naawe ogalula ngenda kwerwanako nti ekyo kiba kikkirizibwa nina okwerwanako self defense yes gweyagala omuntu akulumba emaka go otuule butuzi omutunuulire of course you have to do something oba owekuba emiranga oba kola ki kuba ensangi zino baneiba tebakyataasaba enduulu zikubwa buli omu n'asigala ku lulwe ng'akola era kyendi obbagamba baneighbors tebakyafaayo naye lwaki temukyafa ku baneiba bamu anti bulamu obwa bulijjo bwakeera n'afuluma talina gwabuuza anti kati kiba kitegeeza tweddeko ng'abantu buuza ku neibawo manya neibawo yaani yo oyina enamba ya neibawo oba gwe ne neibawo just muliwo okwegeya tukole neighborhood watch manya mulirwanaawo yaani mulirwana wange taliiwo ani akoona ku nnyumba ye mulirwana wange akubye emiranga nti bamulumbye gw'olina okutandikirwako naye ennaku zino oli bwakuba emiranga ng'oli yeebikka nga galirawo ddala nga ku makyajja aloopa bannaaye twawulidde ababbi ssaawa 9 n'akuba enduulu ku makya tumusanze afudde kale nawulidde enduulu ezo reports zonna tuzifuna nawulidde enduulu so tufeeyo nnyo eri balirwana baffe funa contact eya poliisi yo ekuli okumpi poliisi ekoze ki ku nsonga y'ebiragalalagala olaba nti tuzze tuyoola abantu tuzze tugenda mu ezo sports zetumanyi kati wano banywerawo
wano batundirawo mu Kira poliisi ya Kira ekola ebikwekweto poliisi mu Kawempe poliisi mu Kempi yonna era nga tutera okubakwata n'ebyo ebiragalalagala abamu tubakwata Lubona nga banuusa ebyo ebiragalalagala so naffe tuli birwanyisa kuba ebiseera ebisinga bye biviirako obumenyi bw'amateeka tukyerera ku bunkenke obwazibbomu kuba emabegako mwatukubirizanga bwolaba ensawo gy'ototegeera weekubira enduulu era bwe mbadde ŋŋamba nti ku muntu gw'otategeera n'ebyo bizingiramu n'ensawo nayo ensawo emigugu gy'otategeera weekubira enduulu ekyo tekiggwangawo era tusigala nga tugamba abantu omuntu gweweekengedde emigugu gyoweekengedde gyonna tegeezako poliisi bwe nsanga obuzibu nga ntutta omusango ku poliisi ntandikira batugenda kusiibula ab'osanga obuzibu n'enkaluubirizibwa bansaba kano bansaba kali bisigenda kusobola n'okaluubirizibwa eyo poliisi olumu eyina head agitwala eyina omukulu waayo agitwala olumu aba DPC bw'abanga oli poliisi ey'ebweru ebeera eyina nayo OC-post gende wa OC-post OC-post bw'obanga tofunye kuyambibwa nga bw'oyagala genda ku poliisi enkulu okutula DPC otwaleyo ensonga DPC waliwo RPC ku region RPC waliyo KMP eri gye tutuula olabe nti oyambibwa etogwamu ssuubi bw'oloopa omusango totafiibwako n'okaluubirizibwa mu ngeri emu oba endala ugoberere genda mu maaso nga weekubira enduulu ate ng'okuloopa emisango kwa bwereere tosabibwa wadde akantu siibula afande tusanyusa okukulaba njagala tukwerekereze tugenda mu mawulire abalabi ba KTV ambaagaliza ebikujjuko ebirungi ebyessanyu kandabo bansobola okufuna wano ennamba 0800M222291 kanjiddemu 0800M222291 oba 0800300102 ezo ze namba zaffe eza toll free kwosobola okuba nga ofunye obuzibu essaawa yonna ne bw'oba toyina airtime kale afande siibula mbaagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi ate mwekuume kale program Kingdom Torch olunaku olwalero bwetyo